Omukulembeze w'eggwanga Muyina Maasawo ng'ate alabula abavubuka abaagala okwekalakaasa atezza ensonga za Zali ne famire y'omugenzi Ssemwanga tebinnaba kuggwera nga wenjogeera omu atemeza amabega wa Mitaayimbwa. Eddie Kenzo naye alina kyagamba Maasawo atezza ensonga za Ryan Skinny munnange ne Champion Gudo tebinnaba kuggwa. Mama Fina naye ate amaze n'abiyingira mu mugamba mutya mwasibye muti abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Abo Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bonna so munnange bakubireko ku namba zaabwe z'essimu weziri awo ate weefunira obulamu obujja ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli. Musigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Muyina Maasawo ng'ate ayogera ku nsonga y'abavubuka abaagala okwekalakaasa era ye annyonnyodde n'agamba nti tabayinaako buzibu era gwe wenna ayagala okwekalakaasa mbu abawadde ekisaawe ky'ekkoolo era bwe muba nga mwagaana ne security ye waali mwetegefu nnyo agenda I have seen these young children here in the social media that they want to reduce the size of parliament. They don't know why the size of parliament is big and why it is helping, what it helped. The issue of the pay is another matter. There I may agree with the young people. The salaries, that one, I will be talking with the grandchildren. Bw'ati ate omukulembeze w'eggwanga ye agambye gwe wenna ayagala okwekalakaasa weekalakaase takuyinaako buzibu kale oba kati kino kye bayita batya oba kye bayita okuggumiza mu kigambo ky'oba oyogedde bannange ffe ebyo tetugenda bifaako ye ate omwami Lwomushana naye Muyina Maaso wano nga naye yeekokkolera nga ye atenda ate gavumenti eno eriko akatambi kayina Maaso wano katukalabe nako tusobole okweyongera efu wano ku Suvia News Extra tetutema mugambo wabula tuleeta ekyo kyennyini kye tubeera tulabye kale katulabe Uganda must be free. There is no doubt about that. Chwana temwera je mugendo okulaga edembe abazajja kubana ki edembe lyawo. Abaana bo bagizemu we batikato ekisumuluzo. Ne wali ku dashboard ne kiraga nti kabatre mu ekali katono. Katono. Kati ekisigadde kukwatira ku baana. Bana batademu ekisumuluzo. Bibadde ebigambo bya Lwomushana ye ate nga yeewera enkolokooto eri gavumenti eno ate egikonze nganze wano sigenda kubanga mbiddamu wabula tutwale ebyo ate omwami Lwomushana byayogedde bwe nkuzaako eno ewa Eddie Kenzo munnange mukyala Nyamutooro Fiona munnange abadde alina waali ku show naye takibuddeeko gye wavudde nappi omuvubuka bamuyita nappi azannyanga comedy munnange ng'atwala ebyokunywawe takumyeko ng'amugyako ekikoofiira takumyeko nga negagoza abadde alina azitutte temunanga akatambi kayina Maaso wano bisesa kale katubiraba ate tusobole okweyongerayo. Eddie Kenzo afurizize yenna awuniikiridde nga ng'abannange kikino kyendaba.
bw'ati ate munnange Nappi bw'alazeeko Eddie Kenzo amugambye so bwonna bw'olina nze ndi mwetegefu ate okubutwala naye waliwo amawulire agali ku social media nga ennyumba nga bagamba nti ya Eddie Kenzo yagigulidde Nyamutoolo bannanga aga amawulire si matuufu ennyumba nzijukira n'omugezi Jjajja Ichuli we yafa baagijjayo ne bagamba mbu ennyumba ebadde ya Jjajja Ichuli kugamba tetumanyi ni nnyumba eyo so temuddamu ne mugamba nti ennyumba ya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo alina ennyumba naye ate nga si yeeyo tezifaanagana za njawulo mukko ne bannange abantu bo baliwo okuzunza bigambo munnange mbadde ntambula nga sigwa ku komenti eyo gy'olabanga ye mwana mulenzi Kirya Yugi afuddeyo n'ategeeza baana bawala bano ababiri Kataleya ne Kandu munnange bawunya okumanya bawunya ne music waabwe awunya ne bannange bantu mmwe obusungu bwaki baana bawala nga batobye ne music naye maama ate ekineewuunyisa okuvaayo omusajja n'agamba mbu music waabwe awunya mbu nawo bawunya bannange abantu nnaku zino bo obusungu bungi nnyo nnyini ddala kugamba bo banyiiga n'ebintu ebitaliimu bwe tweyongerayo ne famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga munnange zizali olunaku olwaleero akomyewo mu Uganda bulijjo abadde ayomba ng'aweereza audio bwe mubadde muwulira nga tali mu Uganda ne naye olutuuse mu Uganda we bati weppaba munnange ate omwami muganda wa Ivan Ssemwanga abadde asinga okuwera enkolokooto nga ye agamba agenda kufa ne Zali era nti ye mweteefuteefu okusibisa Zali kw'otadde n'obugyako abaana ba Zali DNA era nga kati wenjogerera oyo omwami gw'olaba atemeeza mabega wa mitayimbwa Zali amusibisiza mugambye alekerawo okumwerijjako kubanga tamanyi ntoba ki gy'atobye okutuusa awo abaana be tamanyi ntoba ki gy'atobye okulaba nga ate ali mu mbeera bw'etyo bwenkongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo munnange mwana muwala ono Hanifa yafudde olunaku lw'ejjo era nga abadde awangaalira oba ng'akolera mu kibuga e Dubai era omulimu gwe abadde akola nga caregiver kale gwe wenna amanyi mwana muwala ono Hanifa tetumanyi linnya ddala so bambi tuyamba ate otegeeze ku famire ye waabwe nti munnange muwala waabwe yagenda okukola e Dubai wenjogerera saawa zino zembuyaga ezikaza empewo naye akatongera okusaba omukama ate amusaasirira amusonyiwe byonna ebyamusobako era muwe n'ekitangaala eky'olubeera munnange bye bipya bizuuse ng'ovudde n'okebyo ebya Swaba Champ okubba omupiira gwa Ryan Sikini munnange nno alina omuwala gwe yafunisa olubuto kati oyo omuwala yazaala munnange olwazaala ye yali amanyi nti no Ryan Sikini agenda kulabirira famire ye era nga wenjogera oyo mwana muwala nakawere ate Ryan Sikini kyatakkiriza nga ayagala ne mwana mulenzi oyo naye kubanga akuze atandike yeekolerere kati yali obuvunaanyizibwa buyitiridde ko yekabba omupiira gwa Ryan Sikini yali yagubanga amanyi engeri gye babeerawo abantu abangi tebajja mutegeera naye tebyagenda bulungi gy'abadde asomera ku masomero ge ku ssomero lyerimu n'abaana ba Kibanda gye basomera era Kibanda yagenda bonna abasasulira fees omulundi gumu ttaamu nnamba emmotoka ebatwala ku ssomero y'emu era ebakomyawo ku ssomero y'emu Champion Gudo ku Fangoni alya abaana ba Kibanda kye balyako kyalyaka alya n'emmere n'akasuka n'okasuka ng'emutami era batica be babadde bakubanga amasimu nga bagamba omwana nga takyajja kitegeeza ku ssomero bakola lolokolo tebalaba mwana batwala n'obuvunaanyizibwa ne bakubira Julio top security naye n'atuuka n'abikoowa omwana Swaba yamutwala e Kawempe ali yatudde tasoma fees zirye n'omusajja yazisasula ttaamu nnamba fees ezisukka mitwalo 7 omwana tasoma owulira ensonga Swaba Champ yaddira ebintu bye biri personal nabigattikamu omwana Swaba Champ ayina stress ze yazaala omwana ayina nakawere kati kitegeeza ne dimandi y'essente yeeyongerako kaakati ate omwana gwafudde kapita ayagala amugyemu n'essente zirabirira nakawere owulira okumuzanyisa komedi watuli bulala kati Alien Skin nze we nali nnyingira ku Fangoni Alien yantuuza n'angamba ekintu kino n'angamba Queen nkubuulire siina ssente ze ngenda kuwa simanga oyina ebizibu by'akakadde mbu nkwate ssente nkuwe simanga bakubanja rent oyina ebizibu byo simanga weetaaga capital naye ekyamakulu kyenja okuyamba nze ngaba platform era Alien Skin nga wakayingira ku ggaali ye ekyobugagga kyasooka okuwa
Embeera y'omunnanga ate bwetyo bweri maaso wano ne Mama Fina ng'ate naye ensonga za Liane Sikini kw'otadde Champion Gudo ng'abiyingiddemu akatambi weekali awo naye nga BF Suma Herbal Research Clinic bano nno bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange bakubireko omanya ate ebisingawo ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli muto ddawo n'olumu ebirwadde bitategeerekeka ng'ate aba BF Suma munnange weebali baza okutuwa obulamu mutigaatiga tulabe ng'asonyiwa omwana addeyo okitegeera kati lwaki mami isibifo nga bwe yatandise story eno tabakwasaganya n'abaleetako ewaawo n'aleeta ono mutabani ono no bakubuulira kyekyatuukawo n'onoonya Alien nze nti ebyange ewange Alien tasobya nze kabaate bwenjagala ndi rio ewange Alien tasobya era bw'aba SB4 ngenda kunwa story ya SB4 nga bwe yagikoze bw'aba yagikoze nga mbi agende ku ntandaalo SB4 mbu taata wa Gudo yaliko obuzibu taata wa Gudo akyaliyo munnange gyali beba abasajja abasaana okuloga omukazi kano mami naawe noli muzibu engeri wali omanyi yalaga wa siyene yagamba nsula wa maama wange oyo nsula wa maama wange ndi oyo Rosette nozolaba akantu nabazizi nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyaafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias